nanga bakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu ddayo mulaga okole ki ddayo noonya omwana wo siwonanga ekyaki ekyomusulo ogwali omusulo kati go masira kati bwenzija sina wensula sula wammange amaka yagatwala yekateeka mu mutabani wo embeera tempisiza bulungi n'akatono nze nkola Sseebaka opambana nkoyo kulya entula opambana ng'ate n'owavu wantaba opambana pambana Sseebaka nange nkola Sseebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantamaze mpambana Sseebaka. Program ebintu bizibu nze Nassali kukikutuusaako ndi n'omukulu Mukasa Kadeeya akakayimba mwema tambula sikajja mu motoka yange. Okay, that is great. Simanyi nakumanya. Yes. Kakati nina omuntu twali tutambula naye nga kawuliza nagamba oyo omuntu yani. Mwana tumumanyi bamwita Mukasa Kadeeya. Nagamba wait. Nasooka nakunyumizaako. Nange nakumanyi nnyo. Nange ya nansensebula. Nagamba gwe Nassali njagala onoonyize Mukasa Kadeeya. Okay. Omumbuliza ebibuuzo byange kubanga yandibadde omu kwabo abantu ab'amaanyi ku ddoboozi lyayina engeri gyayimbamu engeri gya performingamu neŋŋamba ekiki nemwaze mbadde manyika nakayimba kanyumira naye simumanyi nnyo nangamba ojja kumutegeera konze koŋŋambye ojja kumunoonya kati ate netutuuka nga mpulira otegese concert nengamba wandibanonga bwe budde obukola ki obutuufu nengamba Kadeeya oli otya Mukama nkoze bulungi banne twonna tuli mu kunyumyamu nze Mukasa Joseph Jjunju Kadeeya complete artist nsajja okulaba nnyabo nange okumpa omukisa mu nkuyanja y'abayimbi bonna nemba nanzaani akyazibwa amannya geego era yenze Mukasa Kadeeya ogambye ddala ni nze Mukasa Joseph Jjunju naye omugenzi Katolo bwama yannyongerako erya Kadeeya bwe mbadde nzijera nga neebuuza Kadeeya beddira ki erinnya lyavaawa ndi musajja mulangira naye erya Kadeeya lyava nti bwe twali tutandika bwe nali ntandika music nagenda bwe nava mu bandi zolaba zibayimba ez'emabanda sookereyo naye bwe nagenda nenjoyininga mwami Katolo bwama nampiikinga nantwala mu Diamond kati mu Diamond by then twali tuzannya nga bwe tuyimba kati ate nze natandika nzannya nga siina nnyimba kati nenja ndilayinga okuyingira ku stage omwami Mutaddani Kabenge yali ku stage ne katonaga kali kano ka Kadeeya kati kato ne kimunyumira yasibira ku mpewo ng'alanga nze nnyina omuyimbi ye Mukasa Kadeeya nali nayivu nga nange simanyi nekitola itiri kumbe kigenda okufuuka erinnya lyo Mukasa Kadeeya. Okay, Mukasa Kadeeya ova bakuzaala wa liwe Ssenyange Masaka liwe Ssenyange Masaka ova otya Ssenyange Masaka okuyingira e Kampala nze nali simuyingirangako nasomera Kitovu primary nensomera ku Archbishop secondary naye nga kwonna talent muzadde wange baafa bukyali mama wange yafa mama wange yafa nkyali mu P4 ng'ate embeera ni maama nga bayawukana ne taata naye Mukama nannyamba olwa talent nenfuna scholarship okuva ate awo nensoma nenkola bulungi education week because musomo gali g'Abakatuliki then nenvaawo era bishop nampa up to senior 4 nengenda kwa Archbishop kati olwa music nali bandaba mu education week waliwo farm school eriyo Naluzaali ne banamba bwomala senior 4 jangu osome ebya agriculture ogenda kusomera bwerere nengenda kati bwe nali mwami Kiba Musisi wa Planets omuli Nandujja nga jeyo mbitundu nansangayo ne bamugamba aliwo omwana akola bwati naga omanyi okuba endigidde mugamba manyinizjale mukwebuga ngwe nkwagadde ngenda kukutwala nkwongere nkusomese ye yanzije Masaka
okundeeta e Kampala era natandikira Wannandujja era wantulabe wenzize emisinde badde nva mu ssomero nti business yange endala bwemba siri ku stage ntraininga music mu masomero kati bwentyo bwenyingira Kampala yes kati nentandikira mu ngoma bwe ntandikira mu ngoma netukuba netubeeramu nga bwenjiga dances unfortunately mwami Kiyimba teyanyongerayo nnyo kusoma neera sikimunenyeza osanga byagano ba anything you never know naye yankwatako then opposite newe nilisula nga mpulira bakubayo ebidongo naye kati opposite waliwo ekikomera waliwo omugenzi bamuyita Dr. Bazara Nyangabyaki yali musajja Munyolo nga balinayo bandi bagiyita Frena Jazz Band kati gamba naye bamugamba ki ekiri omwo angamba mulimu bandi bakuba ne mugamba bandi njimanyi kumbe nze manyi zino ez'okkumba nali manyi zino ez'okkumba banda zirabe bukalasa ez'okkumba yes brush band kati nze nga ze manyi kati mugamba olowooza kyekirira muli angamba kale tewali bizibu waliyo Bazayire okusinga n'agenda nayogera nabo mu Luswayiri nabaga waliwo omwana bwati ne bwati niwe Masaka kati yengo ine emyaka emeka by then nali muto kubanga nali nakamala senior 4 nali muto ddala nali sinaba niloza nali wakati wa myaka 15 16 awo kati n'abagamba bwabagamba bwe bawuliremu ekye Masaka ne bagamba Masaka wavayo abayimbi muleka gye nangamba kanamugamba kale nenkuuta bulungi sapatu yange enyirire ngenda ku bugenyi nengenda ngenda tuukayo bapanze ebintu sibimanyi bulike nanga n'engoma ziri nzimanyi nali nzirabiko naye nga bo ate bazipanze ate nze manyi za kumba bintu byawukana bamala okupanga bamugamba mu Luswayiri nti mugamba gye akubemu bubanga nabagamba nti manyi okukuba engoma ngenda ogira nasunulako bwayati Abazayire bayomba bikibinoge ne banyombesa banfulumya ekikomera kati neŋŋamba ono bagambe bansonyiwe kale mbeerewo ndabe mukulaba mujja okuyigira tomanya ne bamugamba bw'aba wakubeerawo atufumbire emmere alyoka atulabe naye talina kulyako bw'amala okufumba bwe tutuuka okulya nga avaawo nga tumala okulya bwadda nga ayoza ebintu ne mbagamba tewali buzibu tewaliwo kyamairi bwekyali era nenfumba oluusi akawunga oluusi omuceere naye ate ng'otesitinga ku munnyo otesitinga bootesa tewali buzibu teri kulya then nga bwenfumba bwenzija nembeerawo ne bakola bitandika okunyumira sawa y'okulya nga nfuluma geeti nga bagaba oluusi nagenda bamanyira ne baga tugabire nga mmala bagabira nendeka nga balya neŋŋenda bwentyo nga ŋŋende Wannandujja kati wentandikira okulaba ebidongo then ne batandika okugamba baali bakyakola nga bamuvinga bwingi kati nga bwenfunayo n'ebitaano nembiwowa eŋŋoma wafunanga bitaano eno Wannandujja omukazi nkutidde ebitaano omanyi ebitegeeza ngaawo 12 2000 ntandikira wano mu 9 awo kubanga namalayo omwaka nga gumu n'ekitundu kwebiri naye nga tufuna batuwandiikanga kapapula ogenda ku mukolo nga bayinza okuwa 3,000 nga 3,000 ng'ozitereka oluusi n'olyako naye kati ono omugoma nga muwe soda yaliyo nusu 5 soda yaliyo gawa 5 nga nze mugulire soda yagwananywera ku mmere nankwatamu nangamba naye ojja kumpa 10,000 okuyigiriza nemugamba tiwali buzibu nenzisonda kyewali oyagala wali okyagala kati nga bwentyo ne batandika bwe bagenda bayiga bakuba bo nga bagenda ne bakola nga nze sigenda
then nga nenze manya mbeera wa Nandujja ngeno nzija nenkola emirimu lusi ne bagamba mukama watu afunye ono neiba naga ekala ja kujjanga nonere ne Kasasiro wano nga mvuga Kasasiro nampa 15 gekinene 15 by then oh it was so good bwentyo kati lumu ne bagamba tukube amazina batekema amazina g'ekinnansi ate nga nzinga manyi saide ne ya bandi bakube bandi what kati ne bagamba bayige kati dokita oyo yali munyolo nga ntandikire ku lunyege Togoro ne bakuba ne bagamba kati ne mbabira yene rattles webinyege nende tanga ne bikoyi ngebyombi ina kaidia kati ne batandika oja kujja kuso ozine literally member waffe nintandikira ni kati bwenzina nga banfuwa nindaba waliye ekyenjawulo kyobadde tofune otyo ndaba kati ngeno nga sibabuulira nti ngenda eri mu kikomera ngeno nkola ebyabakama bange bwe mbaza nti olweggulo waliyo okukola lyaso bakolanga awo naakulabye olusi mu tawuni nga nkubirira mangu nva mu lyaso migere misinde nga ngenda nga waliwo yakuba gita nga nfunayo ngula Yesu basoda nimutera wano ku effect ye nga ninda oluyimba lwange balukube bwe balukuba nenzina ne banfuuwa nenziruka ningenda bwentyo bwe ntandikiriza kadeni lumu ne bateekamu n'ebyokulapinga kati waliwo yali ayimba enyimba za reggae nga yamanyi okulapinga by'Abajamaika ebyo eby'Ekijamaika nga nze mmanye eby'Oluganda twatambula mu kyalo nga tumanye ebya disiko twagenda ku disiko nolaba yimba sefuli yafumba olapinga biki kali ngambagamba bw'oli bwamala nkyawula okulapinga ne bagamba osobola nti ye kale ng'oli alapinga eby'Oluzungu n'ennyigamu eby'Oluganda ate ebyekibaala twagendanga ku disiko tuwabeera mu kibuga tobimanyi kati so nintandika bwentyo naye era nga siri wa bandi naye nga nfuba okulaba nga lwe bakuba oluyimba lwange nenyimba nga nja kufunayo akasente kati wande ngende nakulabyawo ngende tukayo ngende tukayo nga tebali mu kkuba ne ngamba olugendo lunsaze mbanga akatuuka be ne bandi leader nankwata ku mukono nantwale wa mukama waabwe nagamba yono eti ne bangulira cupa ya soda nengamba nkoze eki ne bangulira n'ekifi ky'enkoko tebannangamba kintu kyonna ne bangamba bakuwa buwi tobuuza naawe bakuwanga okwata bali bakama bange kituufu ne bangamba kati batugambye osobola okukuba engoma omugoma waffe yeekyanze mukama wange badde enjiga sikuba nkosho kyomanye ekyo ogenda okukuba era bwolabye tubadde tunatandika kubanga tewabadde mugoma kiki neŋŋamba kale ne baŋŋumya ne bannange tikani kisoboka nti kale ne tukubayo ennyimba nga nnya emikono gyenfuyira n'amagulu byesimanyidde kati yali akuba solo n'agamba kati vaayoko nkubemu owomingemu kati ogenda okuwominga oyimbe tukuba oluyimba lwolapinge oziremu n'okuzinamu ngero kyarapinga biri ateshankazi omutidde otenyina wakayimba rapinga ebyo tata agula eggaali biki ebyo byekibaala muggulu teriyo mwenge megadi engogatta ennyimba geno megadi yayinaawo ennyimba netukola shoning kati mukama waabwe naŋŋamba okuva ne kati salawo oba osigala naffe oba osigala ewa Nandujja ngenda kukusasulira ennyumba emyezi 3 ngenda kuwa omusaala ngenda kukuteramu n'ebyetaagisa nja kugulira omufaliso kulira sooka obwo obutono tunabutandika nempulira nga mpadde ekintu ekinene nagenda kuwandiika bbaluwa mukama wange bansonyiwe nenimba ewakiyimba musisi ewa Nandujja nenga mukama wange mwebale kundabirira naye munnange nemereddwa nzizeeyo mu kyalo kumbe ngenda wakukyeyo naye nera wakola bulungi okusibula nawandiika nenjitwala
njitako naye nga mu group nyinamu bachali bange Yeah, of course, mbadde mbuulirako nti ngira nengira otyo kati kiyimba ebbaluwa emutuukako enkeera netugenda tukola nono nemugandi bansasulira n'ennyumba musajja atuukiriza bye yali agamba bandi awo mu kikomera mwami kiyimba najjala n'alumba mukama wange n'ayomba naye oli yali munnamateeka n'amugamba omwana yeesaliddewo biki era teyampita ffe twasigala mu lyaso bo ne boogeranga abantu kakale mutwale biki nembeerayo awe natandikira nentandika netuyimba nenyimba kati ngendo ne batuuka moment nga mwami oyo agamba tukole enyimba ezaffe nange nenjiyayo akayimba kange awo ke natandika nako baali wankyakajjukira waliwo ekimbeeba kino ekitampeeza mama ekinsaba omukwano gwo bambi wandikkiriza nomponya ekimbeeba bino byansi tonyima ssanyu ponya omukwano gwo Sookera kayima kamukwano olongo wezeze emyaka emeka kalo ndi muntu kati nkuze emyaka nga 2 ti myaka 2 yes so omwami nenkola yokulimba nebateeka oluba munansasula emitwalo 2 sente nyingi yone contract nkyagina ewaka I was very happy etukola alubamba agira ka 20 betyo nga naye bwetuyimba ne corporate netugenda keye bunyole waabwe gye bamusaala netutandika okulaba kati mwami Katolubwama omugezi Katolubwama honorable erinnya Kadeeya gye lyava yajja nansanga nyimba kiraba ebiiso nga tukola kiraba ebiiso nga nze Katolubwama nga ntekamu n'olubuto nenkanula amaaso yajja nansanga ku Kaipin bayibeta Kaipin hotel yali awe Mundeeba nasanyuka nangamba ogenda kujja mu Diamond nanjiwulira buki buwulizi nampita ku Bati Valley nembalaba nga bakuba ebidongo bayinamu beti program mulimu Rebecca Jinga Obama nga bamanya Roy Kapale mugenza ngume nga akomyewo ogwokubiri ndaba badi nga ya eri well organized nga maanyi nangamba oyogenda kujoininga nogamba kikino ningamba what amazing linako luno oluyimba olwa kiraba ebiiso wali oluyimba n'omuntu omulala right nga corporate nga batimba zi corporate naye nga nze Katolubwama yes kati ye naalaba nasanyuka agamba you can act you can do something kati nandeta mu Diamond manya alina Diamond production nga nani Diamond Nsembo kati mu production nga ayagala okubaayo ne bu acting obutonotono obuliikiriza music kutegeera nandeta one of the actors nga tayagala kusokola bali mu Diamond Nsembo nandeta eri mukama wange nemugamba nangamba it's okay endagaano ng'ojja eno yali etya tewaliwo byanjawe endagaano ogyogera otya ogenze wanene omukazi osagidde mubiri mwe mulimu ebyo byandagaano Katonda aba kikoledde n'okugamba obugambi nti ogenda ebira byonna obirowoozaako nga watuuseeyo dda kutegeera bulungi so nengenda nentandiikiriza tutandika okuzanya kati wava eyo erinnya Kadeeya nga tuzanya naye Kato yankola bulungi nti yannanga nga tisinana kufunayo wadde oluyimba in fact erinnya lyali ddene nnyo ku muntu to me yes so nentandika bwentyo nenkolayo nayo oluyimba nenkolayo kenyimba nanjagazisa era Kato yanwanako nnyo to be somebody era mukama nsaba mumuza mirembe era nava mu Diamond okugenda mu Eagles ava mu Diamond okugenda mu Eagles eyawamu era nali nakabeerayo ndowooza omwaka nga 2 Eagles nesasika bwesasika nensooka nsigala ne gold ne omwami Geoffrey Lutaaya nankubira essimu nampita era nengenda ne Geoffrey tukola New Eagles twagenda abagenda naye nze ne mukyala we n'omukyala omulala bamuyita Jemima Namatovu
feka ne Alisha Busulwa feka abangi bonna ne basigala mu Golden. Aisha hu? Alisha Busulwa. Alisha Busulwa yayimba aina akayimba ke kalinga kamu akatunda. Take just a moment, take your time. Oja kufuna omusajja owo. Just a moment. Tekatuna nyonyo na at least. Naye nga kyali mu kuyimba oyo. Jali. Nesimanyi kati wawali naye then njakuba munoonyako. Tukyagalira mu maaso ne Mukasa Kadeya. Ekituufu kye kiri nti erinnya nga bw'ayogedde lyamusinga ye ng'omuntu lyamuyitako ne limusukkulumako naye nga musiimu nnyo eri ate omugenzi omulongo Kato Lubwama. Bwe batyo n'abantu bwe batubeererawo bwe batyo abantu bwe batulaga ekkubo mwe tutambulira buli omu ayina kwegamba gwalinyirako okutuuka wakola kiri okutuuka waali. Emboozi ye saagala ogisibwe kubanga nkimanyi ebyokuyiga bingi nnyo ate nga nkugamba nga 3 mumeka nga 3 mu lumu omwezi guno ogw'omusanvu ngenda kuba ne concert yange ku Papa Sport. Abantu bajja bakulaba nzo nyumira mule ngo performinga nange kyenneewulira kyensinga abalala ekyensinga abalala ekyo nkyewulira nti nsobola okukola obukubasinga era kyekinfula complete artist. Ena nawe ndengera kuuza complete artist bannange yalo. Nsobola okuyimba, nsobola okuzina, nsobola okuzannya ate nsobola n'okutraining omuntu omulala. Yenjawulo. Okay. Olw'obudde tugendako mu kumulamu bwe tukomawo tugenda kutandikirawo tubaawo. Nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana wo muki? Ozadde omwana muwala ate omwana wo mulamu ddayo mulago okole ki? Ddayo noonya omwana wo. Siwonanga. Ekyaki? Ekyomusulo. Ogwali omusulo kati go masira. Kati bwe nzija sina wensula, nsula wammange amaka yagatwala. Yekateekamu mutabani we. Embeera tempisiza bulungi n'akatono.